Mikono gyange nyongera okubajjukiza okubeera nga ate munnange mwekuuma. Leero lunaku lwa siriimu mu nsi yonna, ekale bannange okwekuuma kintu kikulu. Siriimu gyali era alumira ddala. Abo bawooza nti yafuuka musujja, siriimu gwafuuka musujja, munnaye gwafuuka musujja nga tonnamufuna. Naye olunaku lwokera ku makya n'ofuna siriimu, lwe lunaku munnange lw'omanya nti siriimu tafuukangako musujja. Okubeera nga buli lunaku olina okubeera nga ate omira empeke si byangu, naye nga mikono gyange twongere okubeera nga ate bannange twekuuma. Saako ate n'okusaba Katonda kuba munaye gw'oyinza okwekuuma ne weekuuma naye munnange bangi nnyo bamufunye naye ng'ate beekuumye. So weekuume naye ng'ate mukwano gwange era still weesabira naye nga mwasiibye mutya. Kansubire nti no mwasiibye bulungi, mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mbasasirako mmwe n'abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze emirembe agiramuze kisagumye emitima abaka ab'enganda saako ate n'ab'emikwano. Amannya nze Omumbejja Aisha Nasolo mba ntuuse okubeera nga ate nkuweereza. Kye nkusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga ate munnange missing out updates. Yes. Naye nga sinagenda mu maaso kansooke ate njagaliza omukyalo ono omulongo Babirye Sarah amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Ffenna omukyalo oyo tumumanyi, ayambye abantu bangi, bambi aleese akaseko ku matama g'abantu bangi. Kale nno bambi olunaku lwe olukulu nga luno tetuyinza kugaana kubeera nga ate tulujaguza. Happy birthday omulongo Babirye Sarah. Tukwagaliza buwanguzi, tukwagaliza buwangazi mu bulamu bw'ensi eno. So nga ate still ne muwala wa Desire Luzinda ayitibwa Michelle, naye leero munnange omwaka omulala gumwegasseeko. Simanyi myaka emeka gyawezezza, wabula kye mmanyi kiri kimu nti yazaalibwa lunaku lwa leero. Kale nno munnange naye tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Ebyo nga tubitadde wabbali, Susan Makula avuddeyo wali ate mu show yaabwe gye bakola ne Pavini saako ate ne Antie Su. Munnange n'atabukira emikwano gyonna egyesiba mu bifaananyi bya famire. Kati nno munnange olwayogedde bino bo ba social media in-laws amangu ago nga bakwakuddeyo dda ekifaananyi bakikubyewo dda wali era ng'ekifaananyi kye bajjeyo si kya mulala wabula kya Rema Namakula nga ali ne Dr. Hamza n'abaana baabwe, munnange nga ne Namulondo Evelyn bw'atyo abeegasseeko. Era baneeno baddidde ddala ebigambo bya Susan Makula ne babitera ddala ku Evelyn Namulondo nti munnange yakola ki? Munnange ye yeeyingiza ate mu bifaananyi bya famire. Gw'okyogerako kingenda kuba mukwano gwange nkulekerako akatambi kano n'oluvannyuma otubuulire gw'okkiriziganya ne Susan Makula. Ddala nze wembeera ne mukwano gwange munnange ne bampita ne bagamba jangu twekubiseeyo ebifaananyi ŋŋaane olw'okuba bifaananyi bya famire. Bannange gw'obeera gw'okola otya? Kwegamba ensonga eno gwe nga gwe ogyogerako ki? Bannaye kale katugambe yabadde ayogera ku Evelyn Namulondo ng'abamu we bagamba. Ddala Evelyn Namulondo akola nsobi abaffe. Gwe ki kyoyogera ku nsonga eno? Komenti obutereevu mukwano gwange tugirinze wansawo ate munnange mu comment section. So nga ate n'akatambi akalala ke ngenda okubeera nga ate nkulekerako waliwo olutalo olukyagendera ddala nno mu maaso. Olutalo luno ndowooza lugenda mu wiiki nnamba. Olutalo wakati wa Antie Kaduuka ate munnange ne Pretty Sisi. Bane nno munnange nno ababiri. Omu ye yasooka mu bizinensi, omulala n'akoppa munne. Antie Kaduuka ye yasooka mu bizinensi eno ey'okubeera nga bakadama bamuweereza ssente, simala n'abakolera emidala gya capati n'abakolera amaduuka, kwegamba n'abakolera obuntuntu obw'enjawulo. Twali tukyali awo ne Pretty Sisi munnange n'amukoppa. Bwe batyo ne batandika kye twandiyise competition, wabula tetumanyi buzibu bwavaawa oba buzibu bwava kubeera ng'omu yakoppa munne omulala n'atakyagala, oba byali bitya, oba omu yatwalako munne bakasitoma. Munnange tetwamanya. Olutalo ne lubalukirawo ddala olw'amaanyi wakati wa Antie Kaduuka saako ate ne Pretty Sisi, era bamalidde ddala ebbanga nga beesojja. Byali byasirikamu wabula ate munnange byasituse buto. Buli omu alangira munne okubba bakadaama. Antie Kaduuka avaayo n'atubalira bizinesi n'atugamba eno bizinesi ono ababba bagikola we bati, n'oyi naye n'avaayo ne yeewolereza. Kale kwegamba ku baana ababiri ekituufu kiri nti ani abba bakadaama? Ye abaffe. Gwe tolaba nti nno omusimbi gwa kadaama gutokomoka guggwawo. Ki kyoyogerako ku nsonga eno? Gwe nga kadaama awuliriza ababiri baneeno nga beetwala nga wali obaweereza ku ssente omu ku bo akolera bizinesi, gw'olowooza ki? Kubanga okusinziira Antie Kaduuka engeri gy'atubaliramu ebintu bino kiragira ddala nti Pretty Sisi munnaye atwalira ddala ssente z'abaana bangi, wabula ate ne Pretty Sisi ate wavaayo naye ku byayogera olabira ddala nga ne Antie Kaduuka munnange afunira ddala ekiwera. Kale nno munnaye ffe ne
ebitusobera ne tugamba bannange abali eyo nga baweereza ssente zaabwe mbu babakolere bizinensi bino babiwulira oba tebabiwulira kati nno munnange ngenda kuba nkulekerako olutalo luno tetumanyi owaje lunaggwera naye nga ddwo lukyagendera ddala mu maaso abakazi bano bavaayo abakazi abakulu ne beewemula ne beevumira ddala agagambo gali ge tuyita aganene wabula nga munnange ffe tuliwo kubeera ng'ate tubikutuusaako omanye ssente zo munnange wooziteeka ekansuubire munnange naawe ababiri bano obategeera amatu so wonaatukira okubeera ng'okwata ssente zo n'ozisindikira omu ku bo abeeko kyakkolera ekansuubire nti bineeno bye bagenda mu maaso n'okwogera ojja kuba mukwano gwange obitegedde bulungi kankulekereko obutambi buno baako kyoyogerako comment yo tugirinze wansi awo ate mu comment section tukubaganye ebirowoozo goodbye for now toseetuka waliwo ebintu byendaba ennaku zino nze tekiryoke emikwano muve mu family photoshoots z'abantu Pavini oli ku photoshoot ne mwami wo ne baby Yara nange nezya nti ndi nammwe mu bifaananyi njagala muki Iba. Ayinza okuba Pavini You're commemorating with who? Embera. Ndi mukwano gwa Pavini sigwa Mr. K. Anyway, tuchisusa, let me tell you. Soko baleke kubye ebifaananyi byabo. Kanchigeze bati Pavini. Waliwo abantu nga mikwano gya family. Family friend. Jawukana ne mikwano gy'omukazi. Yes. Yes. Kankugereze, ndi mukwano gwa Pavini, naye ate siri mukwano gwa Mr. K family. Tewayingirayo nnyo. Waliwo emikwano nga gyamanya Mr. K ne Pavini bombi. Yamanya Mr. K before ne basinga ne Pavini bagenda ofumbirigana nga bombi mikwano gyange. Ngolode mwasangibwa. Kati Mr. K si mukwano gwange naye ndi mukwano gwa Pavini. Nonya ki mu family photo yawe. Okujjako nga bakuyise. Bakuyise gwe toyina bwongo. Waliwo okuwulira ensonyi kubanga oli awo. Ne bagamba jangu. Anti gw'osooka ne weekubisa ebibyo. Ate waliwo okubeera nga musisinkanye ku mbaga. Ku mbaga? Nga ku mbaga nga mukolayo. Nga mwesanzeeyo ku mbaga mugenze ku mbaga yeeyo. Nina ekifaananyi ky'enjagala ekindage kubanga ekisooka muleetera abantu okutuvuma. Kati laba bwe tupostinga ekifaananyi Pavini ku mbaga ye Change Grace kamukutte nansi naleta bihipu naye nayimirira ku maani mugole. Yenge ekiteeteeyi kyamu. Yo omusajja nga yalonda bubi. Omusajja teyalaba bulungi. Mu mukyalo oyo okusinziira ku ntegeera ye eya P3 mumuwe ssente za midaala gya chapati za nyaanya na chips. Bw'aba tajja kusobola bibakola temuddamu kumuwa ssente nnyingi. Bizinensi z'akola teziri worth ssente ze mumuwa. Mumuwa ssente nnyingi yabagambye mu konteyina ya 10 by 10 bagikolera miliyoni nyaleka kulimba bantu. Konteyina 10 by 10. Konteyina 10 by 10 tugikolera miliyoni 2.7 nawulidde agamba abantu tugikolera miliyoni tolimba abantu guno omuzannyo nagamba nti nze nagukusookamu ngumanyi okitegeera wa muwulirize simanya muwulira nange famidde mukwano kubanga nange mbadde natera okukwata obusente wange obw'ekinaku bweyo naye mukwano simanyi nangeri gye nyiza kwebaza kumbuusa kubanga mbadde ndi mu kukuŋŋaanya obusente bwange nga njagala kubuwaayo mukwano bambi nkusaba genda mbw'abadde agenda kukuŋŋaanya obusente bwe bonna obw'ekinaku miliyoni 15 kubuwaayo naye tubwebale genda maaso n'okutubuusa nze bino bye mbagamba temujja biwulira ku muntu yenna temujja kubiwulira wantu wonna ebiseera ebisinga emabega zijjukira agamba mbu konteyina mbu simaate zirina makulu kati lwaki otandise okuzibalira miliyoni nyagamba konteyina temusobola kubeera mu bintu wadde ebya miliyoni 2 olaba weekuba jooka kati oli mukuwolereza wa konteyina olabe weekubye embiro gwe wennyini weebuuze nkikola ntya wagamba abantu awo emabega ng'onoonya bakasitoma n'ogamba mbu konteyina temusobola kubeeramu wadde ebintu bya miliyoni 2 kyokka gwamu agamba mbu konteyina obukonteyina ya miliyoni 4 kubira Yesu engalo ez'amaanyi w'obanga otegedde kyeŋŋamba kubira Yesu engalo ez'amaanyi w'obanga otegedde haleluya bagamba nti omulabewo ali kwogerera mu mazima omulabewo alivaayo agamba ensi gwe wennyini wagamba abaana abo mu konteyina tosobola kubeeramu wadde ebintu bya miliyoni 2
wagambye abaana nti container 10 by 10 ya milioni 4 n'obagamba mbu container ya 8 oba 8 by 9 milioni 3 kubira yesu engaleza manyi just a container bw'oli awo manyira naye byonna bye wayogedde ekisooka bya bulimba container 10 by 10 njikolera milioni 2.7 byenjogera sitamidde bompa milioni 5 n'ekitundu container ya 10 by 10 nkutera mu pieces 7 eya 10 by 10 bompa milioni 5 n'ekitundu nga nsereke nga buli kimu ekiri nkutera mu pieces 7 kubira yesu engaleza manyi obanga otegedde kyengamba bwe wennyini ojja kwekuba endobo ojja kwe yaga